Chameleone hits back at Bobi Wine's criticism. Legendary Ugandan music heavyweight singer Dr. Jose Chameleone has come out to address Firebase boss Bobi Wine with a simple message. This was after Bobi Wine yesterday criticized artists who had met General Salim Saleh in Gulu. The Bata singer wondered how musicians could accept to be used by the government that is oppressing people. Bobi Wine even quoted a saying from the Russian 20th century dictator Joseph Stalin. Stalin has told his followers using a chicken he had plucked off feathers, but despite the pain it was in, it followed him when he threw wheat crumbs at it. Stalin then told his followers that that's how easy it was to rule stupid people. He said, despite the pain you cause them, they will always follow you if you throw a few worthless crumbs to them. Bobi Wine therefore says that these artists were being frustrated by the government. However, due to their greed, they keep on dining with the same person oppressing them. Of recent, artists in Uganda have had numerous engagements with General Salim Saleh to see on how best to assist the music industry. Bobi Wine wondered what a person like Saleh has to do with the music industry. In this post, Bobi Wine praised those artists who had stood their ground and refused to work with the regime. He commended their patriotism and said nothing comes easy but through hard work. Replying to his musician competitor, the Vumilia singer revealed how he is not after money because money never ends. Money is numbers and numbers never end. If it takes money to be happy, your chances for happiness will never end. Chameleone quoted the famous Bob Marley quote on his Facebook. Ebyo nno ebigambo omukulu pulezidenti w'eggwanga lino omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogera ng'ajjukiza abayimbi bano nti bajjukire nnyo regimu gye bakolera ya Mwami Museveni ne bannakyemalira banne. Ne Salim Saleh tayawukana kubeera nnakyemalira kubanga muganda w'omukulembeze. Bonna ng'empisa yaabwe n'enfuga yaabwe embi terina we yawukanira, ng'agezaako kulabula abayimbi banne beegendereze nnyo ebyo bye bakola okugenda bafukaamirira omusajja ono, si lwakuba nti abaagala, wabula lwakuba nti ayagala bafuula babbeega batambulirenga mu nkwawa ze. Weewaawo eggwanga liri mbulumi bannayuganda banyigirizibwa, bano baleme kufaayo kuba bagambe kasita ffe tulina akaffe ke tugira ne tufunayo. Kati nno Chameleone ku bayimbi bonna ababaddeyo tebabadde 10, tebabadde 2, babadde abayimbi nga bawerera ddala. Ne mu bonna Chameleone asobodde okuvaayo n'ayanukula Bobi Wine mu mbeera eyo ng'onaagamba ye ng'omuyimbi omu teyagenze ku lwa ssente kubanga ssente temala byonna, ssente tekoma. Naye nga tusaanye twebuuze ng'oggyeko ekyokunona ssente. Yes, bakulunguludde weeks 2 nnamba nga beebase balinze ssente. Ye kyagamba nti teyanoonye ssente, ng'oggyeko ekyokunona ssente. Wabaddeyo ki ekirala ekyabatutte? Wabaddeyo kivulu nti badde bagenze kuyimba? Ayinza okugamba eggwanga nti ye ng'omu yagenda kuyimba buyimbi aveeyo, baali bategeseyo ekivulu ekyokuyimbirako? Tetuganye baali ggulu. Eyo gyo tewali lockdown, abeeyo bakola. Lockdown eri mu Buganda wano tukimanyi bulungi, emirimu gyeri gitambula bukwakku, eyo kafyu taliiyo. Naye era tewali kivulu kye baaliko kuba ndi tulaze at least nti balina bali baperformingira wonna ku kivulu, n'atugamba nali ngenze kuyimba naye tewali. Era ensonga enkulu yali emututteyo kwali kukima kasente kano. Kati olwokuba bamugambyeko ne babalaga ekituufu, muli bawulira nti nno kijja balabisa nnyo, baswala. Baali bamanyi bagenze mu nkukutu ne munnaaye, abantu bamanya buli ekigenda mu maaso mu ggwanga wano. Kati beerabye ng'ajja kuswala mbawagizi be, avuddeyo ne yeewolereza n'agamba ye teyagenda lwa ssente, n'annyonnyola nga ssente bwetamala byonna. Kituufu ssente temala byonna, ate era ssente teggwayo. Naye era tukkirize nti era anoonyeka ssente. Obudde buno si yali obulungi naye takyayimba. Tujja kukkiriza nti oba anoonyeka ssente si kibi, buli muntu ssente azeetaaga, ffenna tuzeetaaga, naye nga mumanya embeera ki gye mufuniddemu ssente ezo, na muntu kyabayise yatwala music industry mu ggwanga wano, era n'omanya lwaki abayise ku mbeera eggwanga gye lirimu lyetaaga essente. Abalwadde abali mu malwaliro okujjanjabibwa, eggwanga lyetaaga ssente okulaba nga litereeza buli kimu kye tulimu olwaleero, ekiseera ekizibu kye tuyitamu.
naye oli wakuyita n'abasuubiza miliyoni 2 zagenda okubawa musooke mwebuuzenga nnyo ndi eggwanga litebenkedde embeera gye tulimu yeeyo. Bannayuganda bali mu mayumba gaabwe batalina kye balya. Bannayuganda abafiirizibwa bizinensi zaabwe bo babaddewo batya. Lwaki ffe tukkiriza okugenda tuwa ssente zino miliyoni 2 ne tutagambako nti ssente ezo at least zidde mu bantu zisooke ziyambeko ku kyobujjanjabi? Bw'ati omusayi Chameleone ye munnaye avuddeyo n'abyegaana ebyokubeera nti yali anoonya ssente era n'agamba ye tali after money, n'agamba ssente temala byonna, naye tujja kukkiriza ebigambo bye tetujja muwakanya. Naye nga mazima matuufu tulowoozenga nnyo ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Tunakulya ssente za gavumenti tuziridde naye tuzirya mu kiti ki? Salimu Salatu wa ssente azituwangaani? Muyimbi nti alumiriddwa bayimbi banne oba nedda? Ye bw'aba tuyise ozituwa lwaki ayise bamu na bamu? Lwaki taleese abakulira abayimbi bamanya abayimbi baabwe bagenda bagabanyiza akasente ako ne bakabawa? Ekyo nakyo tukirowoozangako nnyo. Awo tusinzira ne twebaza pulezidenti waffe Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu okuvaayo n'obuulirira abantu bo, si mu bubi, wababuulidde mu mutima mulungi era tewayombye na muntu, tewavumye muntu, wabula wabalaze ekyo kye bateekeddwa okulaba. Akiyizeemu ayigemu, ate ayagadde kuyigamu kitwale nga bw'okitu. Buli muntu yalina entegeera ye yanjawulo ku ya munne. Kale nno munnaye byebyo. Chameleone yayanukudde, abalala bakyasirise tebannayanukula. Ne Chameleone avuddeyo n'ayanukula Bobi Wine. Katulabe gye kinaggweera, kubanga bw'aba takifunye mu mutima mubi kinaaba kiyambako.